nga geyeena amasiro g'abassekabaka bange ninawo kyenkoze ekintu kyonna okulaba nga gabeerawo oba omulabo obutagazikiriza. Oba olowooza nti ebintu byogenda okulambula e Makka oba Isirayiri nti abaayo tebabikuuma? Genda obikwateko olabe ng'ogenza okulambula, olabe kye banakkola. Jangu wano ogende mu lubiri lwa Queen okole ebyambyone. Kamera zonna zitunuulidde, naye tugatta tutya ebintu ebyaffe Mukama Katonda bye yatuwa nga tonnaba kugula jiiki kweyerusa? Oyagalidde otya mu buddugavu bwo? Waliwo omuzaana awulugumya olukomo oba omusajja wa Kabaka, katumufune Ssaabasajja Kabaka awangalira dde emirembe. Ssaabasajja Kabaka Uganda gyemaze nyagibwa n'okutekulwa Ssaabasajja Kabaka wangaala akazindalo kako obanyamu Ssebo ojja kutereezaamu tutukulya bulungi. Tereezaamu ssebo okendeetenekuna ebyeye mabega. Kati ompulira? Mpulira bulungi sseba. Kati ssebo mpulira bulungi? Bulungi ssebo, awo genda teesezaawo obulikika bulungi nnyo ssebo. Mazima ddala tukuulya bulungi omuteesa teesa Obuganda bukuwuliriza yonna gye businziira. Obulikika bulungi nnyo ssebo. Kakati ssebo, Ssebo amannya Lubega Kalooli. tutandise okuwuliza ssebo Lubega Kalooli. Nze ndi mu Kyaddondo e Buganda. Amina ssebo, tutandise okuwuliza. Abaganda bwe batamanyi nti tebalina kweyagalira mu buddu bwe balimu, bajja kwongera nnyo okubafuga, kubanga abo abagenda okujaganya olw'okutufuga nga bo tebamanyi nti bali mu bufuge. Abamu Baganda naye tuteekeddwa kubamanyisa nti bambi bye bajaganyaamu bya bufuge era tuli bawambi. Bwe batamanyi mazima g'Abangereza bakola batya ebintu byabwe era babikola na baani, babisiigako batya omuzigo ne kasukaali ne babyagazisa mmwe Abaganda. Tuli baakuggwaawo. Mmwe nga abamanyi oba ffe nga abamanyiiko tulina kugamba Baganda bannaffe kiki kyakukola. Nze kankomawo olwaleero ssebo. Tweyanze nnyo muteesa oyo Lubega Kalooli alabudde Abaganda nga naye bwe yerabuliramu. Tutwolekedde okusaanawo okusaanyizibwawo bwe tunaaba tetusobodde kutuula natulaba obulabe oba obukodyo oba omuwambi bwakozesa, naye nga lwaki twandisaanyeewo nga Mukama Katonda akyayinawo
abantu bakyabiseeko akasubi ku bwongo. Twandigaye Mukama Katonda, Abaganda kyababiseeko akasubi, naye ng'ate mu ngeri y'emu waliwo Abaganda Mukama Katonda babiseeko akasubi ku bwongo, okulaba nga bakyalowooza nga bajjajjaabwe. Mukama Katonda akyatwagala ng'Abaganda. Olowooza lwaki ebikolobero Omuteesa omu yazze n'agamba nti bannange, nze nandigaana okuteesa ku myaka 5 gokka, tuddeyo mu 1900 noti omuzungu weyefuula atuyamba najja n'apima ettaka lya mu Buganda, naye nga n'olwaleero tukyenyumiriza basimanyi ayagala kugula ttaka liriko kyapa. Nga naffe tukyawagira embeera ezo, naye nga walala teyakubayo byapa. Ettaka ly'abakyoli ly'abakyoli, bageze okutwalako abalaalo bo ne babagobayo, waffe beeriisa nkuuli. Tubannyonnyodde, twogereko ne musajja mukulu nga Muganda atuuka butereevu wa Kabaka, musajja wa byafaayo, naye nga mazima ga Katonda awagira abasajja abavvoola Kabaka, Bakaya Kavuma, nga gwamanoga nti Kaya Kavuma mukwano gwange nfiira bulago, naye nga Muganda ng'amanyi n'obuzaale bwe, naye nga ate yagenda abukweka, atasobola kubulya abantu nti oyo Munnalwanda. Mwawulidde omukolo ogenda okubeera e Bumerika ogw'Atabamiruka. Mulimu ng'oggyeko Abaganda abamanya, mulimu n'Abaganda abatuufu ekitali nkootamyala, nabo nga baagala okusikamu Abaganda ssente, bagiyita kusikamu, katubasikemu ssente twakijja ku Katikkula. Abaganda gwe balooza nti Katikkiro, twakujja ku Katikkula wano bwe yajja e Bungereza, n'agamba nzize kubasikamu ssente. Njogera y'ekiyaaye. Bo nga batusikamu ssente, effe tetumanyi nti batusikamu ssente, batusikamu obwongo, batusikamu endowooza yaffe ya Buganda, tulowooze nga bo. Omukyala yakuba essimu nategeeza ngalinga abategeeza nti mube mwogera, sibiraba mu makulu, mwabadde mutugambye simanya waliwo omuntu omulala agenda okwogera. Naye nga lwaki Abaganda tutuuka ku sseeryo nga ye talabamu eby'Obuganda takyayagala kumanya kubanga bamusuubiza akagaati, bamuteerawo naga nti nno lumu olinga alina ekirooto naye ajja kuba nga Omunnalwanda Museveni. Abanigeria bakugambye nti bo balabika Nigeria nga bweri ebuza emyaka 3 gyokka 2015 eyinza okutuuka nga Nigeria eri kirala. Abalungi abatuuliriza, newankubadde nga tubulayo akabanga mpawe kaaga
amasimu gaffe gakyali maggule. Osobola kulugumya olukomo nobaako ebigambo byoteseza Obuganda ng'ebigambo byo obisimba mu mulamwa gwaffe oba omubala gwa laadiyo eno. Amazima galituwa eddembe. Tutunuulire nti ddala ddala amazima ga maama e Buganda, amazima ga Katonda wa Buganda mu ggulu. Waliyo Omuganda agenda okuzimba ebiyitirirwa ebya Uganda